Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munanga awuliriza osibyeyo otya nno. Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Lutindo. Kulika yannyuse akyakola genda maaso. Abafunye ebizibu nyongera okubasaasira n'abafuniddemu ebirungi Mukama Katonda yeebale. Akakuba katonye Katonda ayambenga ne mu byalo ate gye tusinga okkeetaagira ddala ennyo nga katuuse. Mu kibuga Kampala katwalidde ddala n'ebitundu ebimu akadde nga katonya naye katusabe n'awala gye tusinga okkeetaaga ennyo katuuke. Olwaleero lwa bbalaza ennaku ziri 18 mu mwezi ogw'omwenda 2023 gw'omwaka dakiika ziri 3 ezaakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Mu studios nina Honorable Ibrahim Ssemujju Nganda omubaka w'abantu ba Kira Municipality. Olwaleero Honorable Ssemujju wagendedde okujja wano wabaddewo omusango oba gukyaliwo n'okuwuliriza abantu abasatu abagenda mu kkooti, mwami Wante Jamiru, mwami Saazi Maliki, mwami Mwanje, abagamba nti nno ebyokulonda n'okkuba enkuŋŋaana bigira biyimirira paka ng'ekibiina kimaze okwetereeza. Tujjukire olunaku olw'enkya mwami Ssemujju waali okwongera otukakasa Delegates Conference Busaabala tugisuubira okubeerayo naye abakulu bano we bazze ebintu byenfunyeeko wadde bannamawulire tebakkiriziddwa kwe kulaba nti nno ate mwami Biriggwa ku bantu abaawawaabirwa ye ng'omuntu nga taliiko ekyo nno ne kimugjamu ate mu mateeka ekigambibwa nti omuntu osobola mugaana kukola kyakoze oba kyalina kukola nga tewaliwo amuvunaana nga baavunaanibwa abantu balala omuli Party President, Secretary General era n'omulooya w'ekibiina omukulu gali Nsonga Julius naye tabaddeewo. Naye omulamuzi ayongeddeyo abantu bano ensonga zino ziwulira ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'Ekkumi. Ate nga ne bannaffe abaayita olukiiko oba Delegates Conference ekiri ekiwayi ekya mwami Nandala nabo baagamba nti nno nga 6 omwezi ogw'Ekkumi. Naye enkya n'okusinziira ku bibaddewo tulina kye tujja okusuubira bye tugenda okukakasiza ddala okuviira ddala mu mwogezi w'ekibiina ate era nga mmemba. Honorable bulamusa kubawuliriza. Awuza Radio Simba basaba ne banyawo balamusiza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable, ku nsonga z'olukuŋŋaana olw'enkya n'ebimu ebibadde mu kkooti olunaku olwaleero munnayuganda ne munnakibiina ky'FDC ali eyo atategedde bulungi kikigenze maaso. Ekirungi nti nno gw'obaddeyo ate n'okumanya kiki ekigenda okugenda mu maaso olunaku olw'enkya. Mu kkooti abataagoberedde kyenjagala bategeere Nandala Mafaabi ne Amuriat baddira abayambi baabwe mwami bamuyita Arafat ye coordinator wa Nandala Ebugiri ne bano Wante Bukabe Wante oyo simanyi oba kye ya pasoni waakye Namutumba bwe balaba nga tuyise abakulembeze b'FDC olunaku lw'enkya okusalawo ekibiina kyabwe bukire bwe kinaagenda mu maaso ne baddira abayambi baabwe ne bagenda mu kkooti ne babawaabira mu bufunze beewaabira. Kati omulamuzi Esther Nambayo bwe bagendayo abaali bawaabye nga beewaabidde ne bakkiriziganya nti nga bano abavubuka bawaabidde Nandala n'Amuriat nti tebateekateeka tabamiruka ate nga chairman w'ekibiina Ambassador Waswa Biriggwa yamuteeseteese naye ne bagamba nti temuteekateeka tabamiruka. Bano bagamba tukkiriza naffe tetujja kumuteekateeka n'abawa oda ya kkooti ebadde gwako olwaleero. Kati bwe bali eyo
bagamba nti naye Birigwa yamuteekateeka ate naye mwali mugasseeko n'abeera omu ku bawawaabirwa. Kati olwaleero Ambassador Birigwa asindise Road Mayor Elias Lukwago ne oyo omulamu Tatugume nti bamugase Birigwa naye ali omu ku kwaya yeyayise meeting. Bwe tutuuse mu maaso g'omulamuzi Galishonga oyo looya naye yabadde alayiza abantu Nandala yalonda mu bukyamu. Kati omulamuzi n'agamba Lukwago ntojja kwetabamu, tetugenda bawuliriza kubanga si gwe bawaabira. Bawaabira Nandala na Amuriat. Namugasa ebintu byogenda okusalawo bintu bikulu nnyo eri ekibiina kya FDC na bwe kinaatambula. Omulamuzi ng'awulira Lukwago n'abagoba naffe ne tufuluma ne tumulekayo. Diiru y'abano n'agisaako omukono. Diiru yaabwe egamba nti tejja kubaayo tabameruka kubanga bamutegeka mu mutima mubi. Kati abawaaba bawaabidde Nandala. Jjukira nti Nandala Ambassador Birigwa bw'alangirira nti tulina tabameruka n'afulumya ekiwaniko nti tulina sente zimuteekateeka. Bwe tumugamba nti ffe bamemba tugenda kuzisonda n'addukira ku poliisi. Somulibo kyabijjukira bulungi nnyo. N'awandikira poliisi n'ewandikira Birigwa ng'emugamba nti tetugenda bawa bukuumi. Tugamba nti tubwagala tujja kubwewa. Bwe yavuddeyo n'addukira mu kooti. Kati kooti neeyisa oda naye ate oda nga egiwa Nandala n'Amuriat nti temuteekateeka tabamiruka. Kaakati ate si be bateesiteesi. Birigwa ye muteesiteesi. Era ffe tugambye enkya tukeera busaabala. Kubanga badelegate ne wenjogera naawe baatuuse dda tubaye tusisinkana badelegate okuva mu Western Uganda, okuva e Karamoja, abeerango Abwakyoli. Baatuuse dda. Naye ekyo simanyi bakitegerekese bulungi. So buli delegate we FDC atannatuuka yambala. Enkya tugenda mu maaso kubanga kooti eganye Nandala ne Amuriat okuteekateeka delegates conference ate si bateeseteese eyaffe. Eyaffe yayitiddwa chairman w'ekibiina Ambassador Waswa Birigwa. Era tugenda abamu batuuse wano kugambira kuba mu Western Uganda bonna batuuse. N'abala wenviridde abeera ngo batuuse Karamoja n'ab'ebitundu ebirala. So ffe delegates conference tugenda nayo maaso kuba kooti tuganye egambye Nandala nti temugenda mu maaso na delegates conference si bagiteeseteese. Naye ng'ekikulu kya bino byonna awuliriza kyeyaliizeemu kwe kuddayo wali emabega. 2020 Museveni aleeta sente mu FDC. Nandala amafaabi gwe baazikwasa. Museveni baamuwa bajeti ya biliyoni 157. Ze yabawaako nze ni musajja musiraamu sirimba simanyi zenkanawa. N'ekinkakasa zaali nnyingi nakati ezimu bakyazina endala bakyafuna. Kaakati nga ekigendererwa ekibiina kya FDC kigatta ku lukalala lwa DP ne UPC. Kuba ebyo bibiri byo Museveni yabitwala dda. Bikuutira Museveni kadingidi. Era ndowooza yali amanyi nti diiru eyinza okuyitamu ng'okulonda tekonnabaawo. N'alangirira nti by 2021 there will be no opposition in Uganda. Tejja kuba yamuwakanya. Kitulwana nakyo olwaleero. Era njala kwebaza abantu abalengerera ewala because ebibiina bino si by'abantu. Ebibiina byaffe ffenna bannayuganda, they are just platforms. Bano be tulwanagana nabo mu lutalo olw'okulwanyisa Museveni lufaanagana n'entalo endala. Abantu buli kiseera okusinziira ku bye balaba olumu n'omululu basalawo ko. Dr. Besigye yatunyumiza nti nga bali mu nsiko eyo oyite Ojoko. Oyite Ojoko yali chief of staff, yes, mu gavumenti y'Obote. 81 okutuuka gavumenti yagwa 85. Bwe baali balwanyisa gavumenti y'Obote Besigye nga bali mu nsiko, abantu baatuuka ng'olumu olutawo ne lutabuka ne lubalemerera olinadduka n'akomawo e Kampala. Naye yatunyumizaako nnyo omusajja omu bamuyitanga Kikonyogo Kanoonya. Kikonyogo Kanoonya bwe yali nga bali mu nsiko yalemererwa n'ajja e Kampala ne yeewaayo
kati oyita ojooka agenda okufuna akabenje ka helikopita afe ng'agenda mu helikopita mwali asaasaanya obupapula agamba abasigadde mu nsiko nti mweweeyo nga kikonyogo kanoonya. Kati ne ba Museveni Besigye nga balwana abantu olumu baatuuka nga ne balemererwa ne beegatta ku gavumenti. Nawola kati mu FDC twali n'abantu twalinako Ekitiibwa Ssemujju, twalinako Kibaazanga Christopher, Bitwesanywa, Mukyala Kamya n'abalala. Boltown ne bwanga kati twegatte ku Museveni. Kati Museveni era n'akutuuka kufuna mululu gwa kwagala kwetikka bibiina mu bulambalamba. Nindooza balaba bigenzaga nti kati waki mpukyuggula omuntu omu lwakisuubira ddala kibiina. So lwetwa bwe tuliko olw'amaanyi okutuuka ssaawa yairo nti be tulwanagana nabo bali ne Museveni. Obalaba poliisi yatuyimiriza. Naye ate poliisi ndooza balaba nga temala ng'ekikola mu bumenyi bw'amateeka. Waliwo tumalidde ntugenda mu maaso. Kati kwegenda mu kooti gye tusanze oyo omukyala Esther Nambayo omulamuzi nga ategeka delegates conference amanyikiddwa ekyamanu w'ekibiina Ambassador Wasabiriggwa, naye ng'ate Nandala yeyewaabidde ne Amuriat n'abagamba kubanga kati kye baali babaza nakyo kyetaagisa omuntu akitegere bulungi. Nandala bwe tumala okubateeka ku pressure ya ssente za Museveni ne bagamba nti okuggyako abantu bano katutegeke kulonda. Nandala n'alangira nti waliyo okulonda mu FDC, buli ayeesimbyewo n'alonda oteeka okuba nga ena kaadi y'ekibiina, ali n'afuluma ebbaluwa n'agamba nti kaadi z'ekibiina tezigenda kufulumizibwa. Ojjukira Napoleon yali mu Faransa, yalangirirako okulonda. Bamala okulangirira okulonda n'ateekawo ebisanyizo nga yekka yabiina. Akati Nandala kye baali bakoze tutandika okukirwanyisa ekyo. Ne batuula ne bagamba nti kati bano Ssemujju tubagobye tutya mu kibiina. Kakati kuteeka okulonda kati bategeseeyo nabo meeting eyaabwe n'akwata amateeka ga FDC gagamba nti tabameruka eteekwa kuyitwa chairman. Bayiseeyo eyaabwe nga 6 omwezi ogujja kati kyebavudde balwana. Naye kugamba obufere basooka gamba tewali ssente. Kyokubiri nti badelegate abagenda okujja si batuufu. Bagenda okulanga ebyogero nina bifu. Bagamba nti wayi batutwala. Kwamu delegates conference tugenda kugobera mu Nandala na Amuriat ababiri tubagobye. Bagende wa Museveni bamwegatteko nga tebagenze na kibiina. Naye kati awo Museveni watuuse mu byobufuzi bya Uganda. Badde nkigamba abadelegate be FDC twali tusinkana. China bwekola, China abagivuganya ye bateekawo. Ni Rwanda by the way. Ne bawa ne ssente ne mugivuganya naye ye babulye bwe munaavuganya. Edda batunyumizanga omugenzi Idi Amin Katonda musaasire. Yayingiranga emmotoka z'empaka naye ng'ateekwa okuwangula. Kati mwabavuganya nga ne bwodduka nnyo olina okulekamu akole ki? Akuyiteko. Kati Museveni akiri ogitta n'osigala ng'akanika. Museveni kyapanga mu Uganda nti abamuvuganya ateekwa okubeera nga bamuvuganya kuwa kifaananyi nti Museveni demokrasi mu Luganda ne mufuna olumu bamuyita demokrasiya. Tufunangayo ekigambo kya Luganda kituufu. Si enfuga ey'ekimmemmette. Kimmemmette kitegeeza buzito bwa kintu. Nti mu Uganda erimu okulonda okuvuganya abantu bonna nga bakwetabyemu. In fact demokrasi kitegeeza kulonda kwa kuvuganya. Naye nga bavuganya abakozi nga abamotoka mu biseera bya Amin tebalina kukola ki kuvuganya bamuyiteko yalina okuwangula. Kinganga Museveni yajja okuzanya omupiira e Namboole bayazanya n'aba MPs hanenze yansubwa naye bwe yazanya nabo nga bamulekera ne bafuna penalty teyaliyo naye gwe bagiwa n'agikuba golo n'agwere ne gunywa eno. Simanyi bwe kyagujikira bulungi nnyo e Namboole nga byonna bipange. Kati ebyobufere ebyo Museveni byakola ne mu politics wa Uganda kyekimwagaza okutwala ebibiina bino. Njaganye abawagizi be FDC n'abantu bonna bwe tulwanyisa Museveni ne famire ye bamanye luno olutalo luli omugaso gwalwo ogululimu gwokulaba nga ebitongole byonna byonna byetusobola okulwanirira okubinonera tujja birwanirira naye ng'ate si gwe mulamu omukulu. Mulamu omukulu gwakulwanyisa Museveni na famire ye. Nabadde nnyonnyola aba FDC n'olwaleero mbagambye twali tusinkana abava mu Western Uganda Nkole Kigezi Karamoja n'abalala. Nembaga temwerabira
mulamwa mukulu gwe tuliko mu Uganda guno notalo tulimu balutufosinzeeko naye si lwe lutalo olukulu olusembayo ebagakaawo na fulumi ekiwandiiko ekiraga Museveni bwe yeejalabya mu maka g'obwa pulezidenti ensaasaanyaye ekiwandiiko kinasembyeyo okufulumya nga eggwanga lirina ambulensi 178 eza gavumenti. Minisita w'ebyobulamu ng'alaajana nti waakituguleyo endala 3 mwana tulina 178 naye Museveni mu maka ge ye nga ye ne mukyala we ayinayo emmotoka ezaagulwa gavumenti 266. Yes. Ate zino ambulance webongerezaako ekyo kiba kitegeeza at least buli district kale ebeereko n'ambulance. Yes. Naye ye ayina emmotoka 266 mwezo ebitabo bya palamenti ebatuwoteeka okulaga gavumenti buli tugenda okuyisa budget etuleetera ensimbi zeekozeseza omwaka oguwedde nezeenakozesa ogujja ne batuleetera nekituyita asset register. Ebintu byonna byonna gavumenti byekozesa mulino biraga palamenti. Kati singa radio sima mbadde ministry mwetulaze emizindaalo n'entebe kati gavumenti mu kubiraga mwe baaleetera okwejalabya okuli mu maka ga Museveni. Ayina emmotoka 266 eggwanga Uganda 45 ez'abantu bayina emmotoka ambulance ezitwala abalwadde 178. Kinalingamba nti kale Museveni bw'oba omwagala ng'omuwagira naye mutima omubi gumuyitiridde. Mulimu emmotoka convoy 66 ate ekyo tekitegeeza nti zokka zitambulira mu convoy ezo ezize entongole kuba abamawulire ba Museveni balina emmotoka 10 press nosaako eza security. Kati gola convoy nga zigase wamu tekitegeeza nziri 66 ezimu zisigalayo nga zipakinze ojja zivuga lulala enokukyusaako. Kati ne bagatamu ez'amawulire ne bagatamu eza security emmotoka 266 mu maka ga pulezidenti. Kati olwo olutalo olwo olw'okulwanyisa Museveni ne famire ye tubawummuze eggwanga lisobole okufuna obuweerero lukulu nnyo okusinga olutalo olw'okulwanira FDC ng'ekibiina. Awo honorable olutalo lukulu nnyo naye mulimu ebintu ebirabika okuba nti no biyinza ate okufaanagana n'abaakavaawo kubanga bwe twogerera essaawa zino waliwo omumyukawo ndowooza yali mu kurisiivinga abagenda okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo mweri mutegeka kuba lukuŋŋaana delegates conference eno omumyukawo ali mu kuteekateeka beewandiisa ekinyambye n'omuwendo ngulabyeko wano nga baweza 150 abagenda okwewandiisa. Kakati ate bw'otunuulira mwami Nandala nga bw'oyogedde ne mwami Amuriat bakyali mu office kino tekifaanagane ng'ekiri mu DP. Obuyinza Nandala omugamba nti enkyanga bw'oyogedde nti tasula nabwo ne Amuriat tasula nabwo kubulemera nga mwami Mao bwe yagenda okukolera gavumenti eno mwami Mao n'asigala nga egundi obuyinza alina ate n'eno mwami Lulume kino kigenda kusigala eri muyita eno bawandiika. Ekyo kati kyemulina kyetulina okulwanagana nakyo nga abali mu FDC naye nga n'eggwanga. Besigye dokita mu kuziika taata mu lumbe lwa taata wa Lulume Bayiga dokita abaddipi baaliwo nga bakyakyankyanye egumire nabaga nti namwe ekyamu ekibino gyakiba n'ebirala babinone ompulidde nti ekyamu eddipi egumire bajja gitwala n'ebirala babinone era tewaayitambala eddipi ne bagitwala ne banona FDC n'abalala. Olutalo lutulwanyina ne Museveni tulwana naye ne famire n'abo bonna bonna ababayambako okusigala mu buyinza. Teki doesn't matter oli niwaba ayambadde bbulu naye ng'ayambako Museveni okusigala mu buyinza aba afuuse legitimate target. Niwaba ayambadde kimyufu oba kyakiragala oba naye nga yeekobaanye kyoteeka okumanya nti South Africa obusosoze mu mawanga bwatuuka nga abaddugavu olumu okusanga omuddugavu eyegasse n'abazungu okusosola mu mawanga ng'olumu mubi okusinga n'abaddugavu kubanga akola nnyo abaddugavu abeeru bamulabe basobole okusigala nga bamuwa ku kasente. Kati olwaleero abafu abali mu opposition olwo omusajja amuyita Mayiga namusange Makerere nali nkyali mu observer nga nkola story eya mukyala wa Museveni okuyingira e Makerere nga talina biwandiiko
ng'omu abaali banyamba okufuna information yali Mayiga wa UPC. Bwe yavaayo ngino okola nga ali ku maleediyo ng'agamba nti aba opposition ebintu bye twogera tubadde tuyijingirira nga bijingirire. Ogamba omuntu ng'oli mukulu ate nga yabadde akuyamba eri ng'amanyi bulungi nti si byakujingirira. Naye olw'okuba yakayingira eno gye bawujja obunyama okufuna ekyokulya ayina kuteekawo nnyo embeera kubanga asanzeeyo nabo abantu bagenda okuyingiramu NRM. Kati si ambasada wa China oba ali Dubai. Dubai. Olw'okuba asanzeeyo abantu eri ayina okukola ennyo alage nti asinge ne basanzeeyo asobole okusigala ng'afuna omulimu. So olutalo abawuliriza aba FDC mwenna abali mu lutalo lw'okulaba nga eggwanga lino terikyakulemberwa famire ya Museveni temwerabira lutalo ate mumanyi nti buvunaanyizibwa bwammwe. Nkuwadde ekyokulabirako ebyokulabirako bingi nnyo nti eggwanga lituuka nga abantu gye basembyeyo yabadde Niger ewasembyeyo okubeera yadde Gabon yadde ewasembyeyo okubeerayo nga bagyeko gavumenti Congo Brazzaville yabadde ndozo de Gabon yabadde basanze mu State House ebadde sula president bisawo bya sente mutabani wa yadde Gabon ali Bongo nga bisawo bya sente yateresa abantu mu nsi bafa obwavu naye yakutte ebikutiya bya dola biri waka ne byataakozese. Abakulembeze ba Africa omululu ogwo baagujjawa kati Museveni nti goyina emmotoka 266 eggwanga banoonya sente zigula ambulance teziriiwo. So kati olwo olutalo lunene nga tulwana n'olw FDC buli omu amanye nti luno kabeere muwagizi wa FDC kabeere memba luli temporary. Kuwadde obuuza nti era musobola okuba nga mukyalwana n'ekibiina ne bakitwala nga Mawu yakitwala. Ekyo kisobokera ddala 100%. Naye tujja kulwana amaanyi gaffe bwe ganaakomya n'obwetaavu okulwanirira FDC. Era nze aba FDC bannange nabagamba nabawa notice gye tuba tutambulira olango akyoli nti kati ndi mu kiseera ekisembayo ekyokulwanirira FDC. Saagala amaanyi gange nga nzigweko nga ate wali olutalo oli olunene. Kuba ekyo Museveni ne bannakyemalira bakikola ne babatirawo embeera ne mubeera n'olutalo nga kati bompisa twogera ku nsonga za Uganda mwogera ku FDC ne mulwanagana bo ne mubawaayo kolizi ne mubawaayo obulamu mu kuwangaala mu gavumenti. Kuba kati abantu b'ekire bawulira batya nti Ssemujju olutalo kati lwenyigiddemu olw'amaanyi ennyo lwakulwanirira FDC n'olw'okulwanirira Uganda alutadde. So nze ng'omu ndi ku biseera mpaayo ekisoboka naye nga kyekisembayo nsobola okudda ku luli olutalo olw'amaanyi. Abaana bagende nti asobola alina amaanyi agalwana entalo ebbiri asobola ng'olwanirira ekibiina kya FDC bw'olwanirira ne Uganda. Naye nze njala nnyo amaanyi agasinga gassa ku Uganda we wali obulumi bwaffe ffenna. Ate nga ekibiina kikulu yes nakiyingira ntegeera ne Uganda nkulu ate bwe nabateteredde ne bw'onaayingira ekirala nakyo bakinona. Kati gwe teebereza tugamba oli yava mu DP n'ayingira mu FDC bagitutte ajja kuyingira Nuupu bwe bamala FDC ng'eweddewo ani abaddako. Muni yatugamba baali ne Kasibante Moses nga tuziika Lubaga eyo ne tusangayo Ddiini wa Namirembe. Ddiini omumanyi ndowooza yabeeranga chairman wa Namirembe si abatwala emirimu gyonna. Anti kati nkubya kifaananyi omuntu atabimanyi kyekitegeeza. Niyo ndowooza muyaffe b'ekisambo yabanga chairman w'omuziki. Naye atunyumiza nga tuli mu kuziika eyo Ekitiibwa Ssemujju yali afiiriddwa muganda we. N'atugamba nti Bishop eyafa Nkooyo oyo ye ono Ddiini ng'atugamba nti yakulanga alaba abantu bwe baba bali emmere nva za nnyama oli akwata ettooke n'alikozaamu kaakati bw'amala oddikoza ate n'alikoona ku ddaala ly'atannakoza. Okitegedde akoze ettooke mu nva lino ditegeeza nti wemaliriza ono noono. Kaakati atugamba nti Nkooyo yali alowooza nti baagala supu abayiikire nti kyebava balikola ki bava balikonkona. Mpaka omugenzi Archbishop Nkooyo oyo yamugamba nti kyogambye nti yamugamba nti bwakwata n'alikoza lino
n'alikoona kuli ne waalyo supu omu n'asigalako abaaliga nti bwentuusa ono gwe gwenkima kati njagala abali mu bibiina ffenna tukitegeere era lwebi Dr. Balega nga nti Ssemujju babanga batutwala yali lumu MP wa Mityana mwe nga mulowooza nti batutwala ndi kati namwe babanonye so kyekikulu ekiri mu bino era abaddugavu tulina obuzibu ebibiina bino byolaba ebirwana okujja gavumenti muyinza public institutions lwaki bateekwa okuzitereeza buli kibiina buli omu olina okulaba nga gy'oli kiteredde muyinza okera ku nkya ng'ekimu ku ebyo ebibiina ekikulembera Uganda mu Afirika gye bantu gye bateetegekera abadde nkisomesa nnyo abantu ewaffe ekira ne mu bitundu ebirala abayindi ebimu ku bye batusinga omuyindi aba atambuza bizinensi naye ng'ewaka buli mwana ne maama buli omu amanyi bizinensi bwetambula era nga bonna mu bizinensi babeeramu bagyetabamu ezaffe ez'Abafirika kyovola omwana abba kitaawe oba maama nabba bbaawe bizinensi ebeera ya mwami nga yagikuŋŋaanya wamu twali mu palamenti nga tukungubagira mukwano ng'abaka palamenti nabeera ne mawulire ngaaga nti empaya ya mukwano eyinza okugwa naye ne mbagamba nti nze nali mmanyi mukwano mutabani we Alikaani atandika okutambuza mukwano industry emyaka 20 nga kitaawe tannafa ensonga lwaki olina bammeta aba Kakira balugazi n'obeera ne bamadivani naye olwaliro nze butamanya nti tuli madivani oba waakona mu Afirika ekitawanya kyekyo teriiyo kutegeka oli bwanaddawo ekyo nikiyinga n'emitwe gyaffe era nkimusanya abantu abo baffe ab'ekira manyiyo omu yekka alabise ng'akikola zeyise kalaala kati oyo Katonda ne bwamukoola ye muntu gwe mba mu misinga naye byabadde atambuza teriiyo kiyimirira naye abantu abalina enkola abavubuka nabagamba ng'ekira mukyalawo n'essente ziri mu waleti otya okuzimanya n'oba ng'oyingidde ekinaabiro nojjukira nti walese waleti wagirese ku buliri nodduka n'ebyovu mu mutwe ogenonone kati Museveni byatukola eggwanga bwatyo wetamuza neteriyo mu Afirika akikoza ina mirembe kyovula yere Sudan Bashir okuva lwe yagwa eggwanga lirwana Siad Barre okuva lwe yagwa Somalia eggwanga lirwana Gaddafi bukyanga bamujjako Libya nakati balwana ebibiina bino biteekwa okuteekebwa kyovula Tanzania Magufuli yafa mu ngeri yali ya mangu naye system nga weeri Suluhu n'olwera akyakulembera Tanzania gwano olaba nga Jessica Lupo asobola okwebya Uganda nga Museveni afudde olaba nga kisoboka mu Amerika kyova olaba Rumsfeld mu kibiina kyabwe ekyaba Republican ekyaba Trump lweweesimbawo McCain n'aleeta oli omuwala Palin Rumsfeld eyali Minister wa Defense naga asobola kuwagira kuba president ng'oleese omuwala atasobola kubeera president because mu America vice president is a president wofiira watandikira ne Museveni wati wamenyemenye Uganda n'agiteeka ku musingi gwe gumu nga Sudan nga Libya nga Sudan Libya Somalia nti n'abali NRM bennyini olwaleero tebamanyi ani addako kuba balina obuyinza aye tebali mu government structure ogenda okuyangaga nti prime minister avuze emmotoka agenze kusinkana Sale vice president yali ggulu agenze kusinkana Sale owaranke ya wansi yasinkana eyawaggulu ego nadde ntunuulira deputy speaker wa parliament nga ndaba amawulire gagamba nti abadde akiikirira mukyala wa Museveni minister wa education ku mukolo gwa Victoria University ng'etikkira abaana deputy speaker wa parliament mu haireke ya government president yasooka kudako vice president nikudako speaker nikudako chief justice nikudako deputy speaker namba 5 namba nga 10 asindise namba 5 amukiikirire era nono nakiwandiika nakyenyumirizaamu n'agamba nti olwaleero minister wa education yantumye kati bwetubyogera wano bibanga ebyakatemba ebyokulikika nebyo bikutegeeza ekiseera ekyomu maaso kyetwolekedde ate abakulembeze bulimu abalowooza nti wamaanyi so political parties neyo kyoba olaba nga ziweebwa ssente ez'omuwa omusolo buli mwaka
kuziteekateeka nti bwe tukeera ku nkyanga Museveni agudde nga Nuupu yekulembera ebeemanyi buli kimu ebeemanyi ne gavumenti bwetambula. Bwe tukeera ku nkyanga Nuupu evuddeko kuyingiddeko FDC nga emanyi bulungi gavumenti bwetambula, nga wala mupiira baba bazanya nga bali abantu 11 ne bajjamu omuntu ne bayingiza omulala ne gusigala nga gutambula kyekimu. Bwekyo gavumenti bweteekwa okufunction, bweteekwa okugizimba. So katolero Museveni amenyamenya FDC nga bwe yamenyamenya DP, yamenyamenya UPC, Nuupu n'abe yabaganye enkuŋŋaana. Ekigendererwa waleke kubanga waliwo omuntu n'omu ayeetegese okudda mu gavumenti nga takomye kwetegeka bwetegesi kutwala bwize naye nga n'enkozesa gy'anaabukozesa agimanyi bulungi. Kati olyoka abasindikire mutabani we nga mulaba yasaanidde kubanga yamanyi wali emundu, yamanyi ki bw'alemererwa olwo nga mugenda mu bya Somalia na Sudan. Ampuliriza omulungi Lutindo, mpumulamu tukomawo temuvaawo. Lutindo wano ku Lubogola Simba. Muganda wange kirabira Chris webala okuwuliriza ngambye neebaliza nnyo Nalebo Ssemujju okulambika obulungi ensonga n'omuwuliriza ngo wolulango Boaz. Webale naawe bangambye olwaliro mazaalibwago. Honorable, nina wano ensonga muwuliriza wange Sembus Ivan ava Kaleero akwataganyemu ne ku kibuuzo kyenzizako nti enkya muteekateeka ogenda okuba Tabamiruka. Naye Tabamiruka ono alabika nga wakuzingiramu oba n'okwetobeka ate ne mu birala nti essaawa zino waliwo empawa n'obutategeera bulungi kiwandiiko kya poliisi kiyimiriza nkuŋŋaana ezo eziri mu mateeka. Tabamiruka wammwe ali mu mateeka era omuntu omutuufu eyayise Tabamiruka mu kibiina naye ali mu mateeka. Essaawa zino mwami Kyagulanyi bamugaana okutambula naye nga ebintu byagenda okukola biri mu mateeka ne mwami Kyagulanyi n'ekibiina kye ali mu mateeka. Tetusuubira enkya okutaataaganyizibwa poliisi kubanga kyogerwa lunywe kati era gwe okyogera Nandala wa Museveni kati okukozesa ekyo kyoyogera n'abalala kye balowooza okutaataaganya ensonga eno. Kati poliisi Nandala yagiwandiikira netugaba tegenda tuwa bukuumi tugaba tujja kubwewa nga namwe mugiwandiikidde. Twagiwandiikira era tetugisubira tuwa bukuumi ne tujja kubwewa. Ekirala omuntu gw'olwanyisa tayinza kubanga yakolera enteekateeka omulwanyisa kiri kinatandise nakyo ndi Museveni ayagala ebibiina ebimuvuganya nga yabiteekawo nga bwolaba yagenda mu referandamu n'Okyegere ne batambula eggwanga nti Okyegere awakanya Museveni ya Okyegeraga nti ebibiina tebikomawo. Omanyi nti Okyegere yawandiisa ekibiina mu Electoral Commission naye ate yali aga nti ebibiina tebikomawo nga Museveni agamba bikomewo. Tibira nnyo njawulo na Nandala ogenda mu kooti neyewaabira era akawulo olwaggwa Okyegere Museveni n'amulonda ye ambasada wa Uganda e Nigeria. So lyali kkobaane. Kati ekkobaane eyo tulisuubira Nandala ne Museveni n'enkya naye tetugenda kutuula waka tuzingira emikono mu kifuba tukaabe tusambagale tujja kwerwanako mpaka lwe tunaawangula. Okuwangula bayizi abantu bakusubire kuyinza kutwala butwazi kiseera kuyinza kutwalako butwazi kaseera naye teriyo nakyemalira afuzibwa ova mu byafaayo bya Afirika yali awonye kuva ku Kamuzu Banda Malawi Mobutu Sese Seko e Congo kutya ddala ku ba Gaddafi ba Bashir wa Mubaraka abasembyeyo bafuga ebbanga. Mubaraka yafuga emyaka 38 Gaddafi 43 n'ekiseera kituuka okutya kwenyinanze okw'amaanyi sindi Museveni tajja kugenda naye ntya agenza atya kyokka kye ntya kuba ayinza ogenda n'agenda n'eggwanga nge Somalia Siad Barre yagenda nalyo n'olwaleero abantu balwana abaana abalwana e Somalia olwaleero tebaali bazaale nga Siad Barre akulembera. Nze Museveni yagenda okuyingira mu nsiko n'emyaka 7 n'awamba gavumenti nga nyina 12 n'emyezi 4 sirabangayo gavumenti ndala bukyangankula. Kati guno omwezi guno Katonda walaba kyantaddewo ngenda kuweza emyaka 5 nkaddiye nange abaana batandise okuyingira university. So siinaayo kutya okulumwa kwange nti kiruddewo naali agadde nnyo Museveni aveeko muvubuka neyagalire mu Uganda
ne kati wuyo ageze kuvaako Katonda ampa obulamu ngandi mukadde mulimu by'otakyakola sikyambala mpale nyimpi genda ku beach kulya byennyanja. Wano Ssembusi si waayingirira n'aga nti ye mutuufu nnyo era akkiriziganya naawe naye olw'okuba nti ebibiina by'obufuzi ebivuganya mwami Museveni mulimu rangoozi zetwandiise okuneneŋŋana disrespect kyetwandiise obutawaŋŋana bitiibwa hypocrisy okweryamu enkwe selfness okweyagaliza diversions okweyawulayawula inciting ndowooza okukumaakuma omuliro mu balala nti kino ebyo we binaaba tebinnaggwamu wadde akkiriziganya naawe naye alaba nti tebigira. Abantu kazibeere kiraabu za mpiira basobola okulwana ne bawangula ne bazanya omupiira ne bawangula kitegeeza nti baba bakkiriziganyiza bonna. Kasamba nga mukkiriziganyiza ku kigendererwa ekikulu musobola ebimu obutakkiriziganya bwe butonde bw'abantu. Gwe yalowooza nti abali mu NRM bonna bakkiriziganya ne Museveni. Obutakkiriziganya mu butonde bw'abantu oyinza kubumalawo era ekyo nze si nsonga nkulu. Ensonga enkulu kusigala ku mulamwa gwe muliko. Ba Museveni nga bali mu nsiko Tinyefuuza yali musibe. Ebimu ku misango Tinyefuuza gye yazza nga bali mu nsiko. Ekiseera kyatuuka nga gavumenti y'Obote ebayiganya nnyo. Kaakati ne bagenda mu kye bayita concealment kwekweka completely. Era lumu Meja John Kazo yali atunyumiza nti enjala yabaluma abantu nga Janati Mukwaya maama wange abakyala okumanya enjala yabaluma amabeere nga bagwa ku kifuba yanganye yetamanyi nti omukyala ebbeere lisobola omugwako nga mu kifuba alinga musajja omubiri guli ennyama nga tegulaba kyakulya. Naye Museveni ebimu ku byalangirira yagaa nti abalina abakyala mu nsiko badde ewaabwe kubanga bafulumye ogenda okunoonyeza abakyala emmere ne batukwekuza ne bamanya wa gye tuli. Nyefuuza ababuuza nti ono tumwine nga mukyala we Joy waali naawe Museveni nga mulina owange tagenda kugenda. Nyefuuza bw'abajeemera basima ekinya kuba zaabanga amakomera bamusiba. Naye bwe baabalumba ebiseera ebyo bwe baabasibira ndoza yali Kayanja yali ani yali Lumalamira nga yakulira ebyekomera. Obote bwe yabalumba ne Tinyefuuza ali wansi mu kinya baamugjayo kubanga olwo bafeesinze common enemy. Oba ntegera bungi lwaki ndeese ekintu ekyo. Bwe musigala nga mwenna mukyalwanyisa gw'omulwanyisa omulabe wammwe ne bwe mufuna obutakkanya kyova ne Tinyefuuza yali mukomera nga musibe nga ali mu kinya kasita Obote yabalumba nga beetaaga abasirikale abamala baamugjayo. Kati ebyembi ffe kye tulimu olwaleero obutakkanya ekyabantu bakisubire kigenda kubeerawo ate n'okuvuganya mu bibiina. Nze twalina okulonda 2017 nga mpagira gye n'omuntu ne batuwangula nze nali kyamaani we. Naye olw'okuba nali nkakasa nti FDC nga weeri ekyali mu kusonga mbere nakati okyagirimu nengisigalamu gye n'omuntu namwagalanga nnyo n'agenda n'atandikawo ekibiina ekirala. Omuntu ne mbasikiriziganya naawe naye nga tuteeba tuzza wamu. Buli we mutakkaanya ng'obutakkaanya obwo kwanjukirako Uganda Cranes wane y'abato yagenda okuzanya omupiira eyo Bigala n'ayomba ne bayali ba Mukasa abo ba Derek Muyanja ne batukonkomerera golo bazaali 8. Obutakkaanya bwe bati bwina nsonga bubi naye nga musiga kuba musobola okubeera nga muli wamu ninga era temukola mulimu oba ne mufuna obutakkaanya ku ki ekiteekwa okukolebwa naye nga butya bwe muteekwa okukola kye muteekwa okukola. Naye buno obutakkaanya obuli mu FDC bwabo abaagenda okulya ssente za Museveni n'abalwanyisa Museveni kuba tosobola kulya ssente za Museveni oganda yagenda okusigala ng'omulwanyisa. Ekyewuunyisa olumu nayogerako nobatema otwaye ku leedi emu omungoli wa mutima mubi lwaki dipiti wagireka go n'ogenda ne weetunda yeka n'anyiigira era n'anvuma. Naye saawa zino Mao naye agamba nti opposition alwanyisa Museveni. Ampuliriza omulungi Baguma simanyi oba twatandise naye wano aweereza message n'agamba kooti eyimiriza olukuŋŋaana Justice Nambayo ayisizza interim order ekampumulemu Baguma oyongera aganye Nandala ne Amuriat ffe tugenda mu maaso nkomawo. Lutindo tukyagenda mu maaso myaka 25 nga tubaweereza engule ya Lubogola Simba olwaleero Sali Lawrence
ava Lukyamu Kalagi mu Kyaggwe tulina ow'Empologoma Luwaga Godfrey Fese Enyiriza Namulesa Buyikwe naye w'Ekyaggwe n'ow'Enseenene Sendawula Moses Swaza Luguudo oyo ava Bulemeezi Ndagga Kabaga wali mu Luweero. Mugirindirire essaawa 3 n'eddakiika ezigwamu KCB Bank saako ne bannaffe aba Party Beverages. Ndi ne Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda. Honorable, ndowooza baguma omuzzeemu kiki tusigala wanga bannayuganda bino byonna ebigenda mu maaso munnayuganda mu budde buno bwe tusigazza kiki kyalina okutunuulira? Kusigala nga mugumu. Mubaraka yakulembera Egypt n'alwanyisa abamuvuganya nga Wala Museveni. Bonna abakulembeze ba Afrika balwanyisa nnyo bakulembeze ekigendera bamalemu abantu amaanyi. N'okera kunyina nga Ssemujju bamuguzira nga Ssemujju kati tusigazzaani. Mubaraka wamala balwanyisa wonna ekibiina ekyali kimuvuganya nnyo ekya Muslim Brotherhood kyamanyi kikola Justice Party. Ekiseera kye ekyasembayo kyatuuka nga ekyo ekibiina tekirina yadde mbaka wa Parliament n'omu. Main opposition nga terina mbaka wa Parliament n'omu. Naye bwe bamugobako akawulu akaddako abayitena mbaka wa Parliament n'omu n'awangula oga nti obuwagizi bwali babujeewa. Kati abakulembeze ababi kye beematiza nakyo. Bwagula abakulembeze n'abaana abali embooko n'alangira nti kyalina nvuganya mu Uganda. Kyova olaba kati Kyagulanyi badde balina talina kuddamu kutambula. Kubanga abantu obutonde bwabwe bye bawulira bibamalamu amaanyi ne batuuka okulowooza nti ndowooza amaanyi gatuwedde. Kati Kyagulanyi okutambula n'atuuka e Luweero n'atuuka e Mayuge n'atuuka e Mbarara aba ne beeyiwa mu makubo. Kiba kijjawo kiri ekya Museveni nanti nabagaba b'NRM nti bw'ogula Ssemujju abakuvuganya tekitegeeza nti eggwanga kati likwagala. Kiba kitegeeza nti oguze ababadde bakulembera abandi abantu basobola okwekulembera. Ogoba Bashir e Sudan bakyala be bakulembera era bataka bakyala 8 women. Okugoba Bakiri Muluzi e Malawi abakulembera betalo baali banaddiini. Ogoba Kiruba Zambia abakulembera baali banaddiini bafaaza n'abantu abalala. Kati Museveni yalowooza nti of course kidisorganizing nti kasito compromising abantu Ssemujju n'obatwala. Sembusi kyabadde abuuza mbu alabika gw'osigaddeyo wekka ye muntu w'abaguzi banene beereere. Kati takisoboka Ssemujju ne bwabagula n'abatwala okumuvuganya. Golooza ni Museveni yakeerako kambeere nze Ssemujju saagala kulimba. Ndi nakeerako nenoza nti nzokera ku macanga Kyagulanyi yakola bino byakola. Kyagulanyi yampitako nga tuli muwoko tuwaaka. Naako olimba leka tutambule. Nannamuza studio nange mu lutalo lumulwana mbakoleddeyo oluyimba. Nga ndowooza nti ali mu byakuyimba mwagenda okukoma. Yandeetaawo nannamuza ekamoki. Nanga muwoko muwaaka gwe tulimu mbakoleddeyo oluyimba oba olujjukira. Leka batambule. Museveni nga takiimagininga era emu ku bisinga okubatabula nti omuyimbi ow'ekamoki wa bulijjo akeera ku nkya n'abafuukira ekizibu. Naliko n'omusajja omu profesa akagundi tokalaba mwerabidde mukulu amanya Mushega nti abaffe basoma abagire naye ono wa ghetto najja. Kati kyekyo abafuzi b'omu Afrika bonna kye beerabira nti bw'ogula ba Ssemujju n'obamalawo bonna oyinza okera ku nkya akuba bulooka n'ajja nga tokyayinza muzza mabega ate nga tiwamwetegekera. Ne mukeera ku nkya ng'akulembera eggwanga muga yatuusa atya neko ne profesa omungaga lisobola kulemberwa Kyagulanyi ne mugaa you have no choice. Mukeera ku nkya nga yaliwo akulembere nga temukyalina kyakkola. Choice gy'olina kwetaba mu kuleetawo okukyukakyuka okugasa buli omu. Olwo osobola okwetaba mwani asalawo ani anaddirira. Naye buli w'obeera nga obanga amazzi gakulukuta n'ogayimiriramu tegajja kujja. Walaba amazzi bwe gatwala Katonga. Gaali gajja ng'ebitoogo bigakutte ebisansasansa. Ekiseera bwe kyatuuka nga amaanyi gagaweze gateekwa kugenda buli ekyaliwo gagenda nabyo. Kati ekyo Museveni kyayolekedde. Olwo n'ateekawo poliisi, olwo n'ateekawo amagye. Ekiseera bwe kinaabeera kituuse gwe weewuunye Sudan. Nze naliyo nga Bashir ava e South Africa nga bagenza omwaniriza ku kisaawe nga n'omusajja bamwagala nnyo. Gaddafi kyekimu buli kimu yakiina kikabere Mubaraka.
kati ekyokulabirako kyenkuwadde ekyo ndi Museveni olutindo lwali lw'amaanyi olw'Ekatonga naye amazzi gaaluleeta n'ebitoogo n'emiti tegalekayo ekintu nakimu ku kkubo. Abasirikale nali ne Brigadier Ssebaggala nga nyumiza ku biseera bya Amin baasuulanga n'emmundu ne bambala engoye z'abasivilian ng'emmundu n'ekyambalo kifuuse problemu akisuula n'ateekamu olugoye ne efula ntawati siri musirikale waffe wantoni awo baayitangawo nga bagenda wano exactly kati nga babisuula awo ne badduka kyekyo ekizibu Museveni buli wotayitaba mu kuteekateeka nkyukakyuka ya mirembe ery'eggwanga bw'ejja nga si nteeketeeke togenda kumanya ani agenda kukulembera but two nammwe mwennyini mugenda kunoonya ate wakuyita kyekikozesa abantu constitution nga nti katukyuke nga mirembe tukyuke bwe tuti. Ampuliriza omulungi tumaliriza neebazizza ababadde bawuliriza n'abaweereza message okutuuka olunaku olw'enkya musule bulungi.